Honorable Tamaguzi abotodde ebyama ate ye omukulu Luyimbazi amaze okulaga ebiwundu ebyamutuusibwako abajja ati mu kulonda okuwedde. Bw'atyo omukyala Farida Nambi n'asalawo n'abyegaana era n'avumirira ebikolwa ebyakolwa ab'ebyokwerinda mu kaseera ako n'asaba bakubwe embuga. Ate ye Nambooze n'akuba mu ngalo n'agamba nalinda dda wenfunira akawenda akasimba muhozi mu kkooti yessaawa ab'ebyokwerinda yabakulira yaduumira amagye okugenda mu kalulu kano yaduumira abajjaati kati essaawa eno tumwetaaga mu kkooti ekiwandiiko bakuntumye essaawa yonna kigenda kuba kiruma eri omukulu w'ebyokwerinda essaawa yonna. Ate ye Jennifer Furufiga adduse mu NRM bwangu ddala era n'alaga obubi n'obukyamu obuli mu kuwagira NRM. Tulabyeko bamobiliza ba NRM ab'enjawulo abaakubwa emiggo ababonabona mu kalulu kano nga bali mu kulwana ssaako n'okusaba obuyambi. Bamobiliza nga bayise mu Furufiga begatidde wamu ne balaajanira NRM nti bagivuddemu era tebaalabangayo kibiina kikuusa kiina mitawaana kiina babbi bayaaye nga NRM. Ye Furufiga akyogedde nnyo n'agamba nti omwaka ogujja 2026 agenda kwesimba ku Pulezidenti Museveni era ye movement n'ekibiina nga NRM akirekulidde. Byonna bisange mu mawulire gaffe ag'olwaleero. Tukusaba busabi gwagyekuumiddeko KMGTV beerako likinga subscribinga ate era osharinga ejyokoma okulikinga vidiyo eno efuna obulamu n'etambula bulungi n'esaasaana buli wamu n'etuuka ku buli muntu yenna gy'ali. Nebaza basaponsa baffe abalungi nga St. Lawrence University wali Kayanja ka Kabaka, Funeral Wise wali ku Lwesalaama Ekiruddu ne God's Plan wali Endejje Nursery School. Futusojo omwali twende naafu akwato wakakokolako n'akamujjako ne mundu. Kubanga kati abantu babatadde mukuma family zammwe nammwe mwe mulowooza mwe mweka balina okuba abalamu mwe muleka abatalina kuba mu makomera obugagga bw'eggwanga bonna bulina kuba bwammwe nti abantu balina ku exercisinga liberties zaabwe gw'ojjawa capacity ng'ana mu kwetaba mu kulonda nga kwateekebwawo eggwanga. Gwoba olaba nti okwetaba mu kulonda kibi kuggyeewo tudiringe naawe ne vere sobawe gye tukusobola kubanga omukulu oyo mu 1980 yafuna akalulu kamu. Nile kalakasa mbobota ababbi akalulu. Balene bamubuuza gwe akalulu akamu gwe wekalakasa. Mulukulu enda kirana. Museveni yafuna akalulu ako. Olowooza nkyalinga bwe nali edda. Ebibeeramu wabirabi. Hey! Olaba ebisago dokita. Zino enkofu zigenda zino. Yakalulu. Nyamiramu bwe twalaba nga waliwo bannaffe abatulugunyizibwa. Nga ddala be twali tuyimiridde nabo njagala okusaasira bannamawulire abaafuna okukubibwa n'obuvune bwonna mu kalulu kano aka Kawempe North. Nze nga candidate yali enteekateeka yange agencies era naffe twabenganga ne tweteeseganyako nabo tulabe nti bintu bino bivudde ku kibannange eddoboozi yaffe lino era tusaba bongere okunnyonnyola eggwanga kiki ekyavaako obulumbaganyi ku bannamawulire obulumbaganyi abantu abamu baakubibwa. Kaakana ayagala ab'ebyokwerinda baveeyo bannyonnyole lwaki beeyisa batyo. Batunnyonnyole kiki kye baali balabye ekyaleeta embeera eyo gye nkakasa nti abamu bwe baalingizanga mu kateni zaabwe ne balaba emmamba ng'agamba owaayi sigendagenda muki mu buzibu obwo. Wabula awagira ekyasalibwawo ab'ekibiina kye eky'okuddukira mu kkooti okuwakanya ebyava mu kulonda. Ekintu kino eky'okugenda mu kkooti kigenda tuyamba nnyo bonna abeesimbyewo mu ggwanga lyonna era kibakwatako nnyo bayinza okuba tebakiraba olwaleero. Nambi yeebuuza baani abaali mu lukwe lw'okusamba obululu mu Kazangola gy'akakasa nti ye yali aleebya banne. Natajetingibwa oba waliwo abankolako obulumbaganyi ne munnange Kansala Masuuti nti ffe we twalondera we baalaba ennyo okuba obubokisi waaki tebaakuba Komamboga oba ne bakuba mu Kikaaya ewatali Kansala Masuuti ewatali Hajati Nambi we yakola ki we yalondera. So ekyo kyakulaga nti waliwo abantu ab'emyoyo egitali mirungi abaali balumba ffe ba candidates.
ng'ogyeko eky'abasirikale okutaataaganya embeera ategeezezza nti n'okwerumaaluma munda mu kibiina kya NRM kulina engeri gye kwaziŋŋamyamu okulondebwa kwe. Ffe twakoseddwa olw'okuba kale bw'obeera mu NRM bagamba kiraka abo bwe baakosezza naye waliwo wobeera nga naawe okaaba naye nga tomanya ni wakaabira kozi naawe ne bwentandika okukaabira naawe onkaabira n'ogala naffe bannamawulire batukubye. So you get what I mean. Nyinza n'okuba nga nze nasinze okukosebwa. Mu kulonda okw'omulundi ogwayita omukyalo ono yasooka kwesimbawo okuvuganya ku ky'omubaka omukyalo owa Kampala n'ameggebwa Shamim Malende. Ku mulundi guno kwe kusalawo yeesimbewo e Kawempe gye yameggeddwa Elias Nalukoola. Kyokka n'agamba obuwagizi abatuuze bwe baamulaga bumuwadde amaanyi okuddamu okwesimbawo e Kawempe mu kulonda okunaddirira. Mugenda kundaba mu programs nnyingi wendi wano Kawempe North sigenda kuvaawo wendi. Mugenda kundaba mu programs nnyingi ezitegeeza okubeera nti tubulula Kawempe yaffe North egende ku mutindo. Twayagala dde okuleeta muwozi mu kkooti. Ono Nambi atukwatiddeko. Maama kanjogere nampola tebakiwulira. Maama Nambi nange ne bwe naali badde gwe naali waabi. Amagye ne gasamba obululu. Ne gakuba abalonzi be. Ne gakutukuba ne weewa obululu olusanvu. Ne gakuwama obululu lusanvu. Oli mutuufu waaba. Lw'oyagaliza muka kitaawo luta nnyoko. Nupu eri ku ntiko yazeeyi waggulu. Kadi mwagiwadde amaanyi ekyo kyawedde. Nupu mwagiwadde gahead kyawedde. Tetugenda kuba miggo. Zino enkovu tuzinalwa Museveni. Nze nkuza sirina nkovu zino muziraba. Sigenda kuba miggo. Nkiddemu oba amagezi gazze. Sigenda kuba miggo nga n'ekyokulya nkinoonyanga musota. Nedda. Nga bamuli asendeza mwe n'abaana bammwe. Munoonya akalulu this time. Essaawa ya leero mbadde temuva Kawempe. 2026 atuuse. Naye kati mwenna mwagenze. Muli mukulya senda bala mugenda ko autu. Oneba desimo kyamanya genda kebweru n'abalala. Mudde nga 2026 atuuse era mwesimbewo. Baba weze zisookeze bisawo ebyo. NRM mugiraba. Ejja kusigala mu Museveni yekka. Nje tujja kukibagamba. Tetugenda kutya kukibagamba. Koye abantu buli woyita wonna abantu bakutegeza ekigambo kimu nti bakuba e Kawempe. Nti abasirikale ba SFC bakuba e Kawempe. Olunaku lwa leero njagala okuwaayo obweyamo bwonna nti ekimala kimala. Wadde abantu bankuba kibiina kyange ne kitalaba bye nali nkikolera mu campaign oli eyaggwa omubiri gwe nayiwawa ku mini price nga njoyo tepande bya President Museveni nga netala nzire eno nkola bwenti abantu abasinga ne batamanya bulumi bwe nali mpita mu bantu ofuna obulumi mu bantu buli asanga yagamba nti gwe ine bibye yakusonga muntu gwe oyogire kibi gwe okola bwoti namwe musale okunkuba nsazeewo designinze sose kusirikiriramu era nsazeewo sose kusirikiriramu yine sati jembadde nine ya mwempya nsose sirikiriramu nga mobilizer mbiveeko soke mbiveeko mufuna abantu bemutekamu abantu bammwe mufuna abantu bemutekawo kubanga temusiima temujja kunjijukira temujja kunebaza abantu banchawe namwe munkube owagira NRM toyina kyoyina mazima nubira kushanga bakusonga mwomumwa notuka n'okutegana niyo ngo wuliro jagala mutima taze osinga embere gana tugenda kutanugala w'ekitebe ate temutiisatiisa awo tujja kubasiba mayisa njagala chairman w'ekibiina kino mulabe ambuulire mu Kampala sente zaffe ziri luddawa tesinze kuba saagala na president mulaba nako njagala chairman wa kibiina kyange mubuulire ebizibu bye nnina mu Kampala era ewange mu muluka gwange ekansanga njagala obukadde 50 nsobola okutereeza abavubuka nga gwatereeza abavubuka onkima gyozikimyemu sikiwanga zinaabatereeza naye ddala mwena muli bakulembeze ba NRM kuba mu lukiiko olugaba ssente mwe temwabaddemu nebakuŋŋaana nenakyobe sibalawewonze nga bebampise nze ni mukulembeze wavubuka ekibuli mulabika muli bayaayi bavubuka ne muwagira NRM nga temulina wadde ke mulinawo
ndi mwagizi wa NRM sijegaana naye ntuse wano ku mutima waliwo ekibiina ekikutuuka n'oyagala okukyegoga ne wejjusa kyakikwagiza lwaki tokivaamu olagewa ani okufuna opposition entufu naye Uganda ani yakikuteekamu anti tunoonya busobozi obusobozi obujjako Museveni bubuze naye singa tuli bufuna awo kiviiramu n'ogamba nti aye owannyo waawo byettu byamwembirese ate baawona nga bitabo tebinnawera bulungi era kansome biwere njakuwerijja Museveni nini mwesimbeko eggwe nze kennyini ayogera wesimbe mu jjajjaawo Yesu Kristo jajja mwami nja kumwesimbako kati kankule gwe Faluko olina kintu kyotamanyi Uganda wajja kujja omuntu Kalonda banasalawo kuyijjukira omuntu agenda kujja nga talagana ntebe nga talagana bukulembeze naye ng'ayagala ekintu kimu oba anatuddeko naye nga tufunye change ng'ayayana kulaba nti waliwo enkulembera empya ng'ayayana kulaba nti ejjogo likoma bambwenu n'enki namwe bababegere ku mmere mu kirabe basajja mwe mujoga olwenvayo ntera nnyo okwogera ensonga zange ate abantu tebazigoberera naye bazituukako ebba kakati tuli ku nsonga z'ekawempe okujjako okwesiriwaza abantu b'NRM muyinza okwangula kawempe nga mukulembeddwa bana abakazi bana abaali baagwa babadde abaavu ennaku ng'ebaluma ne babaleeta ku kitebe neewaabe wenyini ba election yabakuba ekisolo yabakuba basobola kubeera mu maloogi mubagenda kwolembera mobilization mugenda kwolerasereza omusolo mbabe muteeka ssente eri ezo sente mugende muziwa abanaku abaana abali ku street mbazimbireko ennyumba ne temugenda kuwangula kawempe NRM egenda kufuna ebitundu 10 National Unity Platform egenda kufuna 3 oyo mwana wa Independent Alex agenda kuwangula kakalulu mukiteeke mu common sense NRM tukoledde kyekawempe ekisanja kyonna litwaddeyo sente za PDM n'ebirala gyebiri naye ku candidate aliwo yakafa temwonoona sente za wa musolo president bana abakazi tebamobilizinga bayita abafamily n'emmando n'ab'omukwano n'emigugu gyewaabwe gyonna egy'ennaku ne bakulima nti bagenze kumobilizinga as I'm speaking good enough nkoledde video wano ku kitebe eno ekitebe kyaffe ndi member wa party mobilization strategy nfu candidate gwe baleeta gwe bateekako ssaawa 9 mufu abadde amanyani mu kawempe abadde aziika waani abadde abalabaani kubanga muwala wa second vice chairperson of NRM tetugenda kuwangula kawempe. May I tell you this? I don't fear until tuzemu netukola strategy empya ezokuwuliriza abantu ezokuleeta bakaders ku board mukubanga ye director mobilization nakutana n'obukazi obulala simayali no bano bakola framework yakufunirako sente. We are not going to win kawempe. I tell you, actually we are going to get ashamed. If they are 7, we are going to be number 6. Let us wait the results. Now tell him, what are you going to tell the people of Kaibi to change their minds from Segirinya who has just died? And the people are telling us, only common things, common sense we should be used. What are you going to tell the people of Kaibi to change their minds to vote NRM? But I'm not to NRM, but what are you going to do? You are going to be given the money and you will just eat the money. You do it, Muzei, do it just for money that we contested. The candidate is fake. Even the people of NRM are not going to vote NRM member because they did not vote. They not voted by Nani. They brought it at night at a secretariat and was given a text. We are not going to lose our minds of sense because we have fools who are heading mobilizations. Leave people non mobilization to mobilize. Go when you know from ebitundu bisatu ate go kulembedde ekawempe. Munese sima muwala wa Kigongo agenda kola ki. Kawempe mulonde bimwagala. Katinga mukalunga we ngokulembeza balamu. Ngokulembeza Seninde. Simanyani gwe nalabye omulalaawo. Mwabadde muyina kuwangulwa. Ba minister tebanoonya kalulu. Emundu tenoonya kalulu, kiboko tezinoonya kalulu, mulekerawo okutyobola eddembe ly'abannamawulire. President Museveni bino bijje mu kamwa kange obiwulire. Abantu bano b'owa ssente okumobilizinga. Bannamawulire tebabawa wadde 10. Nuupu kyekola. Ssente zayo zonna eza mobilization ez'obannamawulire be bateekako kamera. Buli kibi kya gavumenti bakituuzaamu kamera. Era teri muna NRM n'omu abeera ne munnamawulire owensa.
mwasula bannamawulire mu mobilization yammwe kati mukuba baaki bye mukola biswaza eggwanga lyaffe. And the president cannot accept this. President bana abantu abakimanyi tebagenda kuwangula as long as bakulimbe limbye ne bakujjako ssente. Omuntu mukalukeeka w'empya yasuze ennaku 8 nga teyeebaka yabadde nejja kuteesa. Bano bana badirector badde baleka mawulire nakulaga ku media. Naye tebabadde mukaluko ogeraganya n'abakulembeze. Mulekerawo okwanda mining abakulembeze b'NRM kyekiba kubya akalulu. Tetusobola gamba nti NRM muli gesita mukka ina abantu 8 n'ab'NRM baronze Nuupu. Kubanga you undermine them. That should be a lesson. You undermine the structure of LC1. Mwaganye by involvinga. Mwaganye ku involvinga abegombolola. Mwaganye ku involvinga aba divisions. Kamurabe mwali ose. Kale mwagudda akalu ne mukuba abantu emboko. Mwademoza abantu banaba wakalu. That is a fake strategy. I can't support that one. I can't. Talking to someone is better than a cane. Okuwa abantu babiri atano ne befuula. Abadde bagenda okukawa akululu bwe balaba okuyimu n'amawulire ekikumi nga kyefuula. Kale emboko zibalonde. No. Rem mwagezako kubba kalune kagana nga abantu abalabisa nga temusobola kukabba. Kimenyewo barekeze bankola mayinja gange movement eba kalulu era tunagezako kubba kalulu. Waliwo balaza obusavu. Excuse me, I want a bigger fish with chips and mayonnaise and salads. Can you hurry up? I'm hungry. Safari walikuwa ngaka wanakuagenda kuinga abasigning endorsement zabana uranga kumanga. I remember last you told me at first. I'm going Ezra. What's Ezra? Yeah, Ezra is the Christian name. What about this one? Tendo Katu. I just had my mind. That's the one. You just had my mind. You think you are not a twin. We are twins. No. What about that name? You looks like a different. He came before me. Okay. Your family name is Kadiki. Kadiki. Yeah. That's the family name. That's the family name. For real. Nice. What? Nupu eri ku ntiko ya Zaiwagulu. Kadi mwaji wadde amaanyi ekyo kyawedde. Nupu mwaji wadde gahead kyawedde. Tetugenda kuba miggo. Zino enkovu tuzinalwa Museveni. Nze nkula sina nkovu zino muzira. Sigenda kuba miggo. Nkiddemu oba amagezi gazze. Sigenda kuba miggo nga n'ekyokulya nkinoonya musota. Nedda. Nga muli aseneza mwe n'abaana bammwe. Munoonya akalulu this time. Esawa ya leero mbadde temuva Kawempe. 2026 atuse. Naye kati mwenna mwagenze. Muli mukulya senda bala mugenda ko autu. Oneba desimo kyemanya genda kebweru n'abalala. Mudde nga 2026 atuse la mwesimbewo. Baba weze zisookeze bisawo ebyo. NRM mugiraba. Ejja kusigala mu Museveni yekka. Nje tujja kukibagamba. Tetugenda kutya kukibagamba. Olowooza nkyalinga bwe nnali edda. Ebibeeramu wabirabi. Olaba ebisago dokita. Zino enkofu zigenda zino. Byakalulu. Nze MP nga nakola manifesto ya myaka 5 nenjibaliriza myezi 2 bagenda okunkwata nga abantu bagamba Segirinya neno constituency yewaffe bali batanso kupita mu constituency ezenjawulo jangu tuyambe neno tukiikirire myezi 2 ogende mu ndalo tukiikirire ogende mu ndala nawo okikeyo ogende mu ndala kati nga abantu batandise n'okunsaba ngende mu constituency mbakolere eddwaliro mbatere mu somero technical institute ngende mu ndala batanso okunsaba singa futu sojo omwali twende nafu akwato wakakokolako nakamujjako ne mundu kubanga kati abantu babatadde mukuma family zammwe namwe mwe mulowooza mwe kabalina okuba abalamu mwe muleka abatalina kuba makomera obugagga bw'eggwanga bonna bulina kuba bwammwe nti abantu balina ku exercisinga liberties zaabwe gwe jawa capacity ngana mu kwetaba mu kulonda nga kwatekebwawe eggwanga gubola abantu okwetaba mu kulonda kibi kujeewo tudiringe naawe ne vere sobawe je tukusobola kubanga omukulu oyo mukumwe na kinana yafuna akalulukamu
Niwe kalakasa mbobota ababbi akalulu. Balene bamubuuza go akalulu akamugo we kalakasa. Mulukumulo enda kirana. Museveni yavuna akalulu ako. Te munaffe sister for mulunja manyidwanga Jackie Nalumansi ayo mnano mwezi guno gwennyini akubera ku Bat Valley Theatre. Bat Valley Theatre agenda kubayo n'omuzannyo ogumanyidwanga Friday Night Lights mu Butala. Olunaku lubeera lwakwolesa kitone kye mumulaba mu HD mumulaba bwayimba bwazanya byonna lwakulabisibwa. So twagala okubayita mwena abagala art abanyumirwa ekina-Uganda abanyumirwa Real Talent tuwagire muganda waffe Jackie Nalumansi ate tumupushing time yaabwe abaana baffe okushininga so mujje tumuwagire naye shining ate no nga ebbeeyi yanseka buseko tebo ya mitwalo 5 imagine agabe bugabi ordinary ya mitwalo 2 ate VIP emitwalo 5 mulangira Katerega aguze ordinary 3 ono agenda gula emmeeza abasigadde mutandikirawo sio tujiri tuti kale gula 3 tuba tumba